Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Sebo mukulembeze waffe, Supreme Mufti wa Uganda, Sheikh Galabuzi, bakadde bange bamashekhe mwenna, sebo mukulu w'abamashekhe mu ggwanga lino, era nga gwe mukulu w'abazukuuli, olwali lunaku luzito nnyo gy'oli kubanga ogenda okusaala ejjama emirundi 7. Sheikh Abdul Nur Lunanoba, Sebo Deputy Katikiro, Honorable Minister Kasolo, tusanyuse nnyo okulaba, weebale kujja. Lord Mayor, ab'ebitiibwa mwenna, ba MPs, ba Hajati mu tenti eri omwanjuzi abamu yababuuse, Hajati Muzaana waali n'abazaana ababala bonna. Ab'ebitiibwa mwenna, Bahaji ne Bahajjat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twala omukisa guno okubayozaayoza naye nga Allah subhanahu wa ta'ala atusobosezza okumalako okusiba omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan, ng'olwaleero tujaguza era nga tumwebaza okubanga atusiza wano nga tuli balamu. Idi Mubarak. Njagala nnyo okusaasira abo abatasobodde kubeera naffe, Allah be yajjulula oluvannyuma lw'omwaka omulamba nga tuvudde wano nga tusaba Allah abe nga abawummuza mirembe. Tusaasira era tukubagiza abantu bonna mu nsi yonna abatasobodde kusiiba mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan mu mirembe ffe gye tugisiibiddemu, abali mu ntalo nga mu Ukraine, Middle East ne wano ku muliraano e Sudan, bannaffe ba warlords gye bali nga bali awo beepika. Mu ekyo njaga kutwala omukisa guno okusaba obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda okukozesa kyonna kye balina nga bayita mu nkolagana n'amaanyi ge balina okulaba nga bataasa bannayuganda abali mu kifo ekyo babe nga bakomawo. Olwaleero nga tusanyuka nga tujaguza Allah okuba nga atuusizza ku lunaku luno olwa Idi, obubaka buba bugamba nti erimu abantu ba umma tukole ebyo Allah byayagala, tutuukirize ebyo eddiini byetulagira okukola, tukuume omukwano n'oluganda era tugezengako nnyo okuzimba omukwano era twettanire ebyo ebitugatta okusinga ebyo ebitwawula. Bingi nnyo ebiyita mu nsi muno, naye ekitukakatako kyekyo okukkiriza era n'okukola ebyo Allah byalagira. Twewala ebyo byonna byagaana era twewale okukola ebyo byonna ebiyinza okuleeta obutabanguko n'okuba nga bitawaanya eggwanga lyaffe Uganda n'ensi yaffe yonna okutwalira awamu, naye n'okusingira ddala ebyo ebiyinza okwonoona ekifaananyi kya umma yaffe yagala mirembe, era bwe tusinkana tutandika na kwagaliza buli omu mirembe, tukuume nnyo ebyo ebitwala eggwanga lyaffe lino n'ebyo ebitwala obusiraamu bwaffe mu maaso. Bwe tusaalidde Idi eno nga bingi nnyo ebitambula mu ggwanga lyaffe Uganda, naye mujja kunzikiriza njogereko ebyo byokka bye ndowooza nti bye by'omuggundu bye birina okuba nga tubyogerako, ebirala bw'olanga sikyogeddeeko ng'olaba ekyo mu kulaba okwange temuli. Gavumenti ya Uganda okwongera essente mu bujjanjabi. Amalwaliro gali bubi, temuli madagala, naye basaasire nnyo abantu aba bulijjo abagenda mu malwaliro gano, basaasire abasawo n'abakola mu malwaliro gano babe nga babawa ensako zaabwe basobole ffenna okutujjanjaba. Kifuuse kya bulijjo okuwulira abanene mu ggwanga lino nga babatudde okubajjanjabirako ebweru, naye bajjukire nti bannayuganda bangi tebasobola kufuna mukisa ogwo babe nga babajjanjaba wano mu malwaliro agaffe. Bw'oba nga waliwo kye twayiga mu COVID kyali nti essaawa yatuuka nga ne bw'oba ne ssente mmeka olina kujjanjabibwa wano waffe Kampala. Bamanye nti yaleeta kiri akyasobola okukizza, bateeke ssente mu by'obujjanjabi bannayuganda bonna basobole okubaako kye baganyulwa mu nsi yaabwe eno
Uganda. Ekyokubiri kusaba abantu mwenna abatambulira ku nguudo za Uganda tweddeko. Obubenje bususse buli kaseera otunuulira ku TV okwo ne ku marediyo. Obubenje bussa abantu. Bannange tugondere amateeka g'ebyoku nguudo, tube nga twewala endiima, tusomenga obupande obw'oku nguudo, tuleme kugwa mu bizibu na kuleetera abalala bonna bizibu. Mu ekyo nja kusaba Minisitule ya Works n'ebitongole ebirala mwongere okuteekako obupande. Abamu bajjaga nti babuteekako ne tebabusoma, naye gwe sooka obuteekeko ekyo tumanye nti ekyo tukimaze, tusobole okulaba nga eggwanga lyaffe lino Uganda ligenda mu maaso ng'abantu balamu era nga tebalina buvune. N'ekirala kye njagala okusaba gavumenti oba Minisitule ya Works etuyambe ekole ku nguudo z'omu Kampala n'ebitundu ebitali bimu. Ekigambo ky'enguudo kisusse. Tutandise okulwanaganira akatundu akamu akasigaddewo era ekivaamu kukoonagana. Ebinnya bituuse okubanga emmotoka esobola okubuliramu mu kimu ate n'ojja nawo n'ogituulako. Tubasaba bannaffe mukole ku kigambo ky'enguudo wano ewaffe e Kampala. Twebaza nnyo ze musobodde okukola mu bitundu ebitali bimu ne Congo, naye wano ewaffe nabo tubasaba mujjeeza wano nazo mube nga mugikolako. Njagala okuyozaayoza Sseruganda ono eyakava mu nkomyo gwe bayita update naye nga mumanyi nga Seggirinya. Allah yeebale okutaasa. Naye n'okwebaza judiciary okuba nti yasobola okumutawadde ebbanga lyali lyeryo, naye weebale okubanga oli bweru. Mu ekyo njagala kusaba ab'obuyinza naddala abali mu court martial. Tikatumaze emyaka 2 kasooka tuva mu kulonda, tubuzaayo emyaka 3 tudde mu kulonda. Abantu bonna be bakwatira ebyobufuzi mbasaba mube nga mubata. Tewali nsonga lwaki ebyobufuzi ate bituuka mu byo by'okubanga emiguwa. Tube nga bw'obanga balina emisango gye bakola nga obujulizi weebuli, tusaba mubateeke mu mbuga z'amateeka, mubawozese mu bwangu. Bwe muba mubasalira mubasalire, bwe muba mubata mubate, naye eggwanga lyaffe lisobole okugenda mu maaso. Okusiba omuntu emyaka 2 n'oba ng'omuwozesa emyaka 2 kiba kitegeeza kyate omunyigiriza okubanga mu myaka egy'ebiri tosobodde kumusingisa musango ate tusobodde kuba ng'omusumulula. Tubasaba mubeere n'ekisa naddala abakulembeze b'eggwanga, musonyiwe abo be musobola okusonyiwa, abo batasobola kusonyibwa mubateeke mu mbuga z'amateeka zibawozese, n'ekyo kibe nga tukivaako, twetegekera ebirala ebinajja mu maaso mu mwoyo ogw'Oluganda n'ogwa Sseruganda. Njagala okumaliriza obubaka bwange obufa bwa Idi nga njozaayoza Kabaka wa Buganda okutuuka ku mazaalibwa ag'emyaka 68, naye okusingira ddala okumwebaza okusobola okukunga bannayuganda okuba nti beegattira wamu okulaba nga olumbe lwa Mukenenya luva mu ggwanga lyaffe Uganda. Kifaananyi nakirabye abaddusa abazze agomaanyi malungi nnyo okuba nga gagasa ffenna ffenna abali mu ggwanga lyaffe lino Uganda. N'ebigambo ebyo mbaagaliza Idi ennungi wa kulli amu wa antum bi khayri. Assalamu